Emirundi mingi abakulembeze naddala mu bukulembeze obw'ennono bakugirwa okwenyigira mu byobufuzi naddala ebyoleka oludda lwe bawagira. Kyokka bangi kino bakitaputa bubi ne balema n'okwogera ku nsonga enkulu eziruma abantu baabwe bwe bakulembera, olwo bonna ne basigala mu kunyigirizibwa wadde nga basobola okubaako kye bakyusa singa baba boogedde ku nsonga ezimu. Kati ng'ebyobufuzi bitandise okukwata abantu omubabiro, Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abakiise mu lukiiko lwa Buganda ewatabadde kusosola abaminisita ba Kabaka obuteekomoma ku nsonga eziruma abantu baabwe. Tugambe nga kati ebiseera bye tulimu eby'ebyobufuzi okutulugunya abantu, kubasiba, okubatta, omukiise oyimirira n'okyogerako. Wadde nga abawadde bbeetu okwogera ku nsonga zino, abalabudde ate obutawubisibwa bannabyabufuzi. Ne bwe kiba oluusi nno mu nnyambala bw'olaba nti nno gy'ogenda balinamu langi ya kyenvu, gw'ate ng'oyagala kubeera mwetengereze. Ettayi eya kyenvu oluusi towandi gyegendereza ku lunaku olwo kye ŋŋamba, oba akakaaya akamyufu okusinziira w'oba ogenda. Mu ngeri y'emu Katikkiro Charles Peter Mayiga akuutidde bannayuganda okwenyigira mu nteekateeka ez'okulonda basobole okwesalirawo. Nze bulijjo mbaga nti bw'oba n'olujjinga lunafu toluggalawo. Pulezidenti gw'owagira bw'atayitamu waakiri onooyisamu omubaka wa paalamenti. Omubaka wa paalamenti bw'atayitamu waakiri onooyisaamu wa ssentebe wa disitulikiti oba omukiise ku ggombolola. Mugende mulonde. Abamu ku bakiise abeetabe mu lusirika luno olubadde ku Butikkira Mengo basiimye enteekateeka eno era ne babaako bye banokolayo ebisoomooza ebitundu byabwe mu kiseera kino eky'ebyobufuzi. Olusirika luno omulamwa gwa kwongera kulambika na kunnyonnyola ffenna tube nga tutegeera bulungi n'okuba nga tusobola okuweereza Obwakabaka nga tuli balambulukufu ne mu nteekateeka ennungi. Ekiseera kino tulina kuba nga tuli mu kiseera kya nkuba, mwezi gw'omwenda ffenna tukimanyi. Mawokota tuli kuyikweta, twandibadde tufuna enkuba ematiza ebirime byaffe okubeera nga bitambula bulungi. Enkuba egenda etonnya mu bitundu ebimu, ebitundu byaffe ng'ebya Nakaseke waggulu eyo omusana gwo gukyayakira ddala bulungi nnyo mu balunzi, bakyalinamu okusoomooza era ndowooza bannabyabufuzi n'abateekerateekera ebitundu ebyo balina okulowooza ennyo kubateerayo dams ez'amazzi. Era mu nsisinkano eno Katikkiro ajjukizza abaami bano obutakkiriza bantu abasaasaanya obubaka obugendereddwamu okunafuya obukulu bw'okusoma era n'abasaba okwekuuma nga balamu. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.